ly'emmundu Eryanyi ly'emmundu mu Kamyufu ak'ekibiina abakwata emiggo mu Kamyufu ak'ekibiina abaleeta bannaabwe omusaayi okubakuulamu amannyo okubasokolamu amaaso mu Kamyufu ak'ekibiina. Nze ndowooza mwami Museveni alina amaanyi agamala ate oba afuga ggwanga naye ate oba ekibiina yandibadde abakuba ku nsolobotto ne kibeera ekyokulabirako eri abalala nti ekibiina kyaffe kyagala mirembe gye tupuliikinga gye twalwanirira. Ne bw'abeera nga akikkiriza kigende bwe kityo ate nga tosobola kugamba nti yeeyongera maanyi akendeera maanyi ng'omuntu mu myaka n'ogamba nti ajja kulekawo abantu. Waliwo bano abateeketeeka obulungi kati ng'ono mwami Kinobe era kyemugambye wano bwe tubadde tetuli ku mpewo njagala kyogera kati mwami Kinobe nze musaamu ekitiibwa is an ambassador ate ne mu njogera ye olaba omuntu owa NRM agasa eggwanga. Tango odoyi okuvumirira mu ekyo. Dokita agendawo mpola okuwaana munno w'ekibiina ekirala. Waliwo omugenzi Samora Machel yagenda n'agamba abantu be nti bwe mulabanga nga abazungu bali ba colonialist bampaana nga mumanya mbaliddemu waliwo obuzibu. No, nze ndi musajja omukulu atuludde. Omanyi bw'obeera above 50. Oh yes. You can say things. Oh yes. Without fear of contradiction. I admire him. Ate yabadde consistent mu kibiina kye kya NRM sikyagalira ddala era ndaba kitutwala wabi naye olw'okuba nti yali talengerayo mangu kakati mulengeza ali clear asobola atanga odoyi abala omuntu omu n'abalamu obululu 10 tuteeka okukivumirira. Bw'obeera above 50 oteekwa okwogera your mind kubanga gye tugenda tuteekwa okubeera ntulongooseza bano abajja. Kakati mu kibiina kya NUP sijja kyogerako nnyo bo basobola bulungi nnyo okukola bye baagala okukola kubanga ebyavuddeyo twabirabye ku social media. Abantu abakukulumye abawaddeyo ssente ebyo byonna byetaaga okulongoosa kubanga abantu baba babeera nga bakugamba nti waliwo ba middleman abatuukayo eri bali abakulu nga kakati honorable ayinza okubanga eri abakulu tebabimanya naye nga waliwo bakadeideyi abexploiting abantu eno abantu ne bakaba ne bakukuluma nze nawaddeyo obukadde 2 nze nawaddeyo obukadde 22 babunsaba obukadde bwe buti tubadde tujja tubiwulira. Okulongoosa ekintu ekyo is to handle the bull by the horn n'ogamba ani muffe nemwetereza kubanga abantu bwe batandika ekibiina okukitanishinga bwe batyo mugenda okulaba nga ekibiina ate ekibadde kitandise okutambula obulungi kigenda kigwa akatale. Olw'ebyo nze Lulume sibikkirira kyova olaba nga neenyumiriza mu kubeera nti nno nawerekera omulimba Mau paka wasula ye yennyini neyeeyambula n'alaga obwerere bwe ne musegulira ng'akutta embuga azitwala ng'alowooza ne Lubaale mwali Lubaale nga muggyemu ali eno abuukulira eno mu PFF. Okitegedde? No contradiction. Abantu bakitegeere era bakitegeera bulungi tekibiina kyaffe bwe kityo kyagenda naye abantu bateeka okumanya nti Lubaale twamugjamu oli n'agenda n'embugo. Yensonga lwaki abantu bali beewozaako bavudde mu kibiina bagenda nga independent mu kuzimba eggwanga tewabeerawo okutya. Nagambye nti bw'obeera above 50 you can say things kubanga oba totya na kufa. No, you can kill me now. I have made a contribution in this country. Okitegedde naye sisobola kugamba nti nze ebinvaamu bibikkirire embeera gye ndaba nti evunda ate abanatusikira basanga obuzibu. Abanatusikira bateeka okusanga nga tulina embeera gye tulongoosezza nga ne precedents weziri ze basobola okukozesa okulamula kye balibeerako mu kiseera ekijja. Waliwo kano nako katwalire ddala. Richard Serwadda Machati agambye nti abebaziza mwenna n'agamba naawe ekyokulabirako n'agamba nti Honorable Kinobe oyo yadde wa NRM naye byayise mu bingi ebimunyize lyandibadde n'ekibiina naye yakiddukamu dda. N'agamba nti ye kyasuubira nti Honorable Kinobe waali si waayagala n'okubeera kati nti naye agumye n'embeera n'agigumiramu n'atambula bw'atyo. N'agamba naye lwaki nammwe ab'opposition temukoppanga ku bali nti embeera neekunyiga naye n'osigala mu kibiina kyo n'otereeza. Kakati ekibiina kino ekya NRM ekyaba Kinobe kyangu
kubanga ye mwami Kinobe ne bwavaamu n'agamba nti agenda kutandika akutta akayondo agenda akoona okukitereeza bate yegoba kompola ku mutwe kakati agumiraawo kubanga bali balina obusobozi okugamba nti go wali tuli kumpi bw'onootandika okwogerayo tujja kukompola ku mutwe n'okukuwa twakuwa n'obeera kino n'obeera kiri era weegendereze nnyo ebintu bino mwami Museveni oyo alina abantu bawadde favors naye bwakuwa favor aba ayagala okole ekyo kyaba akulagidde okole tomulaba mu kamwa bw'omulaba mu kamwa akubonereza era embonereza gy'abonerezaamu tulijjogerako naye yamaanyi nnyo kati tulowooza nti nno omukulu Kinobe ono abe ekyaba takitya besides ne bwabeera nga embeera gye yayitamu emunyigiriza ate gye sirowooza nti gyeri kubanga bwava mu bukulembeze mu parliament wuyo ambassador minister musanyufu anyirira naye ffe abali ku mulimu ogw'okutereeza ensi nga twagala okukyusa obuyinza kibeera kyanjawulo mukko nti bw'olabanga banno gye bakutwala mu kinnya tosobola kugamba nti nno ate olaba n'obwofiirwa kitaawe osobola kumalaalo kati waliwo ekiseera we kituuka nga ekibiina kifudde ng'osigala omu ng'okyali active participant ekisooka time yandibadde ya mukulu Kasibante we abadde addako naye olw'okuba akoona eno nnyo njagadde mugamba nti eryo kyokola akosesa ekigambo consistent oluusi obeera consistent mu byoyagala nze ndi omu kubalowooza nti Reef bw'amala okusonga omupiira ndi mu center notandika kulwana nakubagana na Reef yage nti omupiira bw'atyo bwakoze eki bwalabye singa obujjukira bulungi nnyo nti mu 2005 nga tugenda mu Kamyufu kafe ndi omu ku baali ba victims in fact bwe nasinkana bakama bayinganjulira nabawa example abewaffe lwero bamanyi mu lukaba gwita Kalwanga twakozesanga bukiiko obwasatu gulimu LC1 nnya asatu lwandibadde 12 bonna nga abalonzi bakubye naye nze yaluzi nga nafuna 15 yampangula mwami Byandala nga alina 2 mu something era wakakiiko nga njole muga nesebo obanga abalonzi bandibadde 12 bantu bandibudde nengena nga ndaga emiruka kumiruka ne bantuuza biseera ebyo nga tandika parties ne batuuza biruga nti mwe muli bakulembeza by that time nali mu caucus chair nali regional veteran leader nga nkitunulira nti sobola kwandamayininga kibiina kyange olw'okweyagaliza era nasala abasinga obungi ndozaawo makyati kyayogedde ekyokweyagaza abasinga obungi mujjukira nze kennyini naddayo era bwe twali mu campaign ne ntandika n'okwogerera naye ampangula naye ng'ate yanziba abasinga obungi bano buli bafuna obuzibu basengukawo